atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusiza nnyo bakika namwenna abampuliriza biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwadde nga tuli mu lugendo olw'okusenvula n'okumaliriza omutendera ogwokusatu ate nga tweyubula mu kuyingira mu bw'omukasa omuzungu bw'ayita obudde obwa zzaabu oba obw'ebyengera kubanga mukasa aleeta byengera weewaawo nga Katonda oli wa ddembe okugaana oba okukkiriza oba okulondobamu ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kubanga oli Katonda eyeetengeredde ayina okubeera nga yeesalirawo mu bwannamunigina bwe mwali weewaawo nga tetunnakugenda ku mulamwa updates ezimu zenjagala okubeera nga mbawaako bakama baffe batubuuliddekoko kubanga baali batutegeeza nga 2 omukisa gwe baawa emyoyo egy'omutendera ogwa waggulu okubeera nga gikola bukukubira okulaba nti nno bakatonda abali mu mubiri babawulira n'okubeera nga badda ku sayidi ey'ekitangaala ejja kuba eggwako nga 2 nga 21 wagenda kubeerawo kye tuyita upgrade ey'emyoyo mu ngeri eno wagenda kubeerawo okukyusibwa kw'emyoyo egimu nga waliwo emyoyo katugambe nti nno nga wonaagamba nti emyoyo gukwoyo okubeera nga atambulira mu nnyama buli kiseera agwa ebigezo mu ngeri bw'etyo so n'asalawo ye n'adda ku bbali then omwoyo ogwa waggulu oba ogumusingako amaanyi ne gukozesa akadde kano okusobola okubeera nga gukola obwakatonda then maybe simanyi kiba kisinziira kye babeera basazeewo mu bw'emyoyo ku level yaabwe nga we nababulirako wano nti gwenkola naye omwoyo we yamuwa obubaka ng'agamba akooye okugwa ebigezo era agenda kukola kyonna ekisoboka so ng'abantu nga bwe batyo emyoyo gyabwe gisobola okukola n'emyoyo gya waggulu ne basalawo ne baddako aside then ne bajja bo bakole aba waggulu ab'emyoyo oba bajjajja ab'omu mitendera egya waggulu bajje batuyambeko mu kaseera kano okussa ekitangaala kubanga waliwo ekitangaala ebya emitendera egya waggulu nga tetunnaba kufuna nnamba emala esobola kubeera nga egissa ku sseŋŋendo we tuli obungi bwa bano buli 1.25 endowooza oba njogedde figa ntuufu batugambye 1.25 m ku sseŋŋendo zonna weewaawo oluvannyuma then wagenda kutandika okubeerawo enkyukakyuka ez'omuggundu weewaawo nkwagaliza olugendo olw'obwakatonda wo obulungi weewaawo ekirala nga tudda ku mulamwa tugenda kutandikira ku engeri omuntu w'asobola okubeera nga yeetegekeramuko amazima gagenda okubeera nga gasiikuula emmeeme n'okuleeta okwennyeka eri bakatonda bonna abatudde ku maama nattimba ku lw'amazima
aga gagenda okubeera nga geeyolesebwa eri ensi n'okubeera nti nno bategeera nti babadde na byoya bya nswa. Ekisooka, otegeera otya nti obadde na byoya bya nswa? Namba emu, kasita okeera ku makya ne weebuuza nga Katonda nti Katonda gwe nsinza ali ludda wa? Question eyo yokka. Kasita obeera nga oyina Katonda nga gw'osinza y'ono gwe baawandiika mu bitabo gwe basonga nti nno Katonda ali ludda wa, nti ali waggulu ku bire oba atambulira waggulu, then manya oli ku kafu. Kitegera, Katonda omutuufu ali mu buli mutonzi, ali mu muntu, ali mu nkoko, ali mu mbuzi, ali mu muti, ali mu lwazi. Oyo ye Katonda omutuufu, kye tuyita amayengo ga taata ne maama Katonda. Bano ababiri tosobola kubaawula kubanga be bazadde. Tosobola kukeera ku makya n'obeera nga oyina amaka nga galimu omusajja yekka ne gaba bagayita maka. Ago tebagayita maka. Amaka agalimu maama yekka nago tegabeera maka. Naye amaka gawera nga gakolebwa abantu babiri, obulongo obwa 0 ne 1. Kyekyo namugatta etugatta ffenna okuviira ddala mu ntandikwa nga twetukuza. Tasiki yakulaba nti nno tutuuse tutya ku mutendero gw'okubeera nga tutuukya ku kutuukirira kw'abazadde baffe kubanga bo batuukiridde ate tebalina bujja nga bwe baabalimba. Abazadde baffe tebalina bujja. W'obeera nga osinza Katonda alina obujja, si be baffe, si be batuufu Katonda eyatonda era asangibwa mu buli kinnoomu nga yeggwe nange era nga ge g'amaanyi agali mu buli kintu kinnoomu, si y'oyo. Katonda owaffe si wa bujja. Katonda owaffe atuukiridde. Oyina kumuzuula buzuuzi n'osobola okubeera ng'okozesa amaanyi g'obwakatonda bwe okubanga oli kimu ku ye. Obeera kimu ku ye, okwekula ebyama ebikutuddeko, then amaanyi already obeera wazaalibwa nago era ebeera just kuzuukusa maanyi g'ensibuko y'obutonzi bwo. Kyovula nti wetubeera tuprogramminga akakulengera ddala k'okubiri tugamba nti neddiza amaanyi ag'ensibuko y'obutonzi bwange nsobole okubeera nga ngakozesa mu kutonda omuyiika n'emirembe ku lw'obulungi bwa buli kintu kyonna. Omutonzi olina okujjukira nti buli w'obeera oyagala amaanyi go gakozesebwe toyina gakozesa ku lulwo. Awo obeera togenda kukkiriziganya na nkozesa ya 1 ne 0, ye kye bayita love light. Naye buli w'okkiriza n'omanya nti nno ffenna tuli bumu, otandika okubeera nga by'otonda obitonda ku lw'obulungi bwa buli mutonzi yenna, nga otonda nga tososola era nga otonda nga oleeta ebintu ebigenda okuyamba buli muntu. N'omanya nti nno ntonze katugambe roketi, naye roketi eno newankubadde tulibayira tujaddemu ssente, naye buli omu asobola okubeera ng'ajja kuseesinga ku planeti. We tubeera nga tuvumbudde amasannyalaze, gano buli omu asobola otya okugafuna ku bwereere, buli omu n'abeera ng'akyusa mu bulamu bwe. Bye bayita okutonda okwo okwagaliza abalala nabo basobole okubeera nga batambulira mu bulamu obulungi. W'obeera musawo wa kinnansi, kitegera amaanyi ago toyina gye wagagula era wena gagaba bugabe. Kale w'obeera nga otaddewoko omutemu ogusooka kimala, then abasigadde bajje nga maybe bazze kwebaza bwebaza period, kiba kimala kubanga tewaliwo gye wagula maanyi ago. Gwe akusasula yabeera kitaffe Tonda ne maama Namugereka abakusasula amaanyi ag'obwakatonda bw'ate g'okozesa okubeera ng'okulaakulanya obwakatonda bwo.
So bye bino ebintu byogenda okubeera nga tukozesa oba nze naawe bye tugenda okubeera nga tukozesa mu kaseera ak'amazima nga gayolesebwa eri ensi. Ekisooka, buli woolaba oba amazima gano we ganajja era ng'ensi eri mu kiyongobero, ng'eri mu confusion oba mu kubundabunda, of course waliwo bangi abajja okusigalira ku nkola enkadde, kujja kubeera kusalawo kwabwe oba ku ebyo vampire bye yabatega kujja kubeera kusalawo kwabwe, era buli omu agenda kungula byaba asize. Ekikulu kasita obeera nga babalaza amazima. So mwenna abazuukuse n'abagenda okuzuukuka, olina okubeera nga obeera nnyo mu mutima gwo. Gezaako okulaba nti nno obeera mu mutima, beera kwagala, kuumira ebirowoozo byo ku mutima gwo, funayo kaakadde osobola okukwata ku mutima gwo n'obeera ng'owuliriza enkuba yaagwo. Kikolwa ky'amaanyi nnyo kubanga obeera otadde obwakatonda bwo obwo mu kaseera ako. Amaanyi g'obutonzi gakolera mu kaseera ak'obumu, gakolera mu kaseera ak'obumu oba ak'akaseera ako, kubanga ebyemabega byayita, ebyamaaso tebinnaba kujja. Naye woba oyagala okozesa amaanyi agakutuddemu, gakolera mu kaseera ako k'oba olina okubeera nga weeyagaliramu. So buli weekuumira mu mutima gwo, then osobola okubeera nga owangula amayengo ag'okwennyikira. Then n'ogukoleza twabisoma, era omusomo gwo kweguli ku YouTube ne Facebook, engeri w'okuuma omutima gwo n'engeri w'olina ogukolezaako okuyamba abalala baleme okubeera nga bennyikira nnyo ate basobole okubeera nga obayambako. Ekirala, weewala okubeera nga weexposinga nnyo eri vampire media, okubeera ng'ekujja ku mulamwa, okubeera nga bateekawo arguments ezinajja ku mulamwa n'okuteeka mu birowoozo. Kitegeera gwe kyoba olina okukola, olina okutegeera nti amazima gatudde munda mu ggwe, goberera amazima go. Kitegeera, so weewale nnyo okubeera nga weexposinga eri vampire oba eri media yonna enaakuteekamu entiisa, enaakuteekamu amayengo ag'ekizikiza, gakuteekamu entiisa galaga enkomerero simanyi y'ensi, simanyi ekiyinja kijja, simanyi ebya revolution ebyo Jehova bye yatutega. Omanyi waliwo abalowooza nti nno simanyi Jehova, simanyi katonda wanyi, be bamanyi oyo katonda wa vampire. Oba okkiriza oba tokkiriza, ye gwamanyi, goberera mu mutima gwo. Nze I don't care. Waliwo ayomba nange ku YouTube, naye nze oba oyagala kuyomba nange ku YouTube ku bintu by'eddiini oba ebyo spirituality, otawaanira bwerere kubanga siina budde bwa kuyomba n'abantu. Gwe goberera amazima go. Nze kyemmanyi oli kimu, era kyova olaba nno nakuzzeemu Naalongo, nakuzzeemu ne nkugamba goberera amazima go, nkwagala, I love you, period. So oba owandiika lukalala improving anti nno biki yeggwamanyi. Kyemmanyi nti oli katonda, oba okimanyi oba tokikkiriza. Ekirala, beera mukkakkamu eri abalala n'eri ggwe kennyini. Beera mukkakkamu eri abalala n'eri ggwe kennyini. Beera wa kisa, w'obeera ng'olina obusobozi obw'okuyamba abo abali mu bwetaavu. Ekirala, fuga obusungu bwo. Fuga obusungu bwo kubanga waliwo ebintu ebimu n'abazuukufu bennyini ebigenda okubeera nga bibajjako waya. Naye fuga obusungu bwo. Gezaako okulaba engeri w'osobola okubeera nga wejjamu obusungu bwo n'okubeera nga togendera ku ngeri abalala gye bareactinzeemu mu ngeri yonna enaabeera eyasanguyiziddwa eri ensi. Ekirala,
sa ekikoowe kozesa ekikoowe eky'amaanyi ekikoowe kino eky'amaanyi kikuyamba okubeera nga osika obwakatonda bwe bwamusoke mu bwa bulamu yensonga lwaki vampire kutricking okubeera nti nno mu kifo ky'okufuna amaanyi g'obwakatonda bwe mu bw'obulamu mu kaseera kano ak'amakyusa yakugamba nti weebikkeko gwe kennyini n'obeera nga weefiiriza omukisa ogw'okukyusibwa ekitegeeza nti obeera tokyusiddwa obeera gwe kennyini wetta self destruction mission mwebikkako kuwona naye in other words temumanyi nti nno mwebikkako kwetta mugende mu malwaliro abatajjaako bikookolo buli kiseera mugenda kulaba kiki ekiri mu mawuggwe gammwe ebifuba bijja kubaluma bajja kukola ki mujja kulwaza ate waliwo amayinga agenda okujja nga okwebikka okumala ebbanga eri mwezi 2-3 nga gabeera gakusuffocating ekitegeeza nti oba olina okwetta oba wetta obeera omugundi amawugge go geetugga muli munda ekitegeera so kozesa ekikoowe oba ebikoowe ebiwerako olaba nga ofunye okwennyikira mu bulamu bwo mu ngeri yonna leka abalala beeyise mu ngeri gye baagala teweeyisa mu ngeri bo nga we basazeewo we bayagala gobeerera ekiri munda mu ggwe ekivudde mu mutima gwo nga katonda togoberera majority togoberera group influence togoberera muyeye naye goberera omwoyo wo w'omunda senga w'omutima gwo kyakugamba ekirala weerabirire kitegera sa omukka omulungi oguteereddwa oba oguli ku maama nattimba si bino bye baakulimba okwebikka lya bulungi kola exercise kitegera ekirala beera mwesimbu n'omwoyo gwo beera mwesimbu eri omwoyo gwo kola ebyo omwoyo gwo we gubeera bikulagidde bikole kola kye tuyita okulaba nti nno ozimba obwakatonda bwonga ggwe ng'oli wekka byokola ng'oli wekka bye bimatalinga okussa ekitangaala eri maama waffe nattimba kye kisinga okusinga n'okujja okubeera nga nkola ki ng'oba omuntu asomesa biki nedda tolowooza nti nno nzajja n'ayogera naawe nti ndi wa kitalo nedda ndi kimu naawe lwakuba mba njagala just kugabana nsobole okubeera nga nkulaga okuggyako akatambaala ku ebyo ebintu ebimu by'obeera tomanyi naye naawe obeera waddembe okugabana nange byembeera sitakola ki byembeera simanyi bwekityo we tulina okubeera nga twekwata ku ki mu mikono ekirala beera ekyo ky'oli beera ky'oli oli katonda obwannamunegena tokkiriza muganda wo tokkiriza mukyala wo tokkiriza mwami wo tokkiriza best friend wo kubeera ng'akuteekamu ebyo gwe byabeera ayagala gobeerera bwakatonda bwonga ggwe wekibeera kufiirwa mukazi kufiirwa musajja kufiirwa best friend kufiirwa wa luganda nga ayagala kukusuubiza mu kakisa kano oddemu ebigezo eby'emitwalo 2.5 eby'okubeera nga buli kiseera woofa wookomawo bw'obwakatonda bwa bunnanigina leka bakukyawe ojja kufuna abatuufu ng'otuuse mu dimensioni entuufu dani okubeera ng'era ne woonaagaana era after emitwalo 2.5 era ogenda kusisinkana akaseera ke kamu ke tulimu so obwakatonda bwa bunnamunigina bajja kukyawa bajja kulaba bubi
bajja kuyita sitaani, bajja kukola ki, naye gwe lomera ku mazima go. Lemera ku ekyo ky'omanyi amazima agakutuddemu. Tokola kintu kyonna ku pleasinga muntu mulala yenna, tokola kintu kyonna ku pleasinga taata oba maama, kubanga naye Katonda yeetengeredde mu bwakatonda bwe. Naye ky'oba olina okukola, olina okuwa ekitiibwa abo endowooza yaabwe gye babeera bayina. Osobola okumugamba nti nno wandiba omutuufu ku sayidi yo era gandiba amazima go, naye si mazima eri nze. Period. Toyogera bingi. Tokola argument n'abantu balala kukaayana, simanyi kino bwe kiti, simanyi ejjiri eryasooka, simanyi bano be basinga obutukuvu, bano be bayina ekkubo. Nedda, yegwe ekkubo. Gwe buli woofuna arguments bwe zityo kwata ku mutima go, gamba yenze ekkubo, yenze mazima, yenze bwenkanya. Period. Abasigadde oba oyina mazima go ng'oyita oba mwani oba oyita mwani, bibyo. Period. So beera ky'oli. Ekirala, koowoola bajjajjaabo. Koowoola bajjajjaabo ng'osinziira mu bika byo, ababimanyi oba Abaganda abatabimanyi, era koowoola bajjajjaabo. Bo bwe bali babeera bajja kujja basobole okubeera nga bakola ki, nga bakuyambako n'okubawa olukusa. Okubakoowoola n'otabawa lukusa nakyo tekikubanga oli Katonda yeetengeredde. Oyina okugamba nti mbawa olukusa, naye luno olukusa lutwalenga nti nno oba obawadde olukusa lukoma 24 hours. So buli luvannyuma lwa 24 hours beera nga owa olukusa okusobola okubeera nga bakolamu omulimu. Nga woolaba nti nno amasabo ge tuzimba g'ebirowoozo gamala 24 hours, naawe kitwale bwe kityo nti woobeera osaba obuyambi, busabe obuyambi, bajja kujja naye bawe n'olukusa okusobola okubeera nga bakuwa obuyambi munda mu bwakatonda bwo. Ekirala ekyokuwonya emyoyo gyaffe, twasoma ku musomo ogw'okusaba ekisonyiwo, mweyongera okubeera nga musaba ekisonyiwo ku lw'emyoyo gyammwe, ku lw'ebyo byonna bye buze bukola okumala ebbanga. Tokikola mulundi gumu, leka kibeere katala lya buli lunaku nga bwe twasoma omusomo ogwo. Saba ekisonyiwo ku lw'omwoyo gwo. Oyina emyaka kumpi egisoba mu biliyoni, waliwo ebintu by'ozookola okumala ebbanga na twagamba nti nno biriŋŋanga kuddugaza nnyumba, nti wobeera ogiddugaza tosuubira nti nno ogenda kugikola ki, ogenda kugirongoosa mu bwangu bwe butyo. Ensonga endala mpozi gye nabadde njagala okwogerako nga tunaba kugenda ku bubaka wa bajjajja ye waliwo bakatonda bangi abalina emyoyo ebiri. Ng'Abaganda osobola okuddayo ewaka n'ogenda mu kiga ky'ewammwe n'osobola okwogera ne bajjajjaabo webeera nga n'obasaba bakkebere, obeera nga mulimu omwoyo ogwokubiri. Waliwo omwoyo ogubeera ogw'obwakatonda bwe gwe watandika nagwo, then waliwo n'omwoyo omulala omunafu gwe baateekamu bano ba vampire, naye nga gubeera tegusobola gw'okwasendinga kyokka nga gwe gubadde gwatuula ku guli. So emyoyo egyo olina okubeera nga either ogenda n'osaba obuyambi okuva mu bajjajjaffe mu biggwa by'ewammwe oba mu kiggwa kyonna ekikuli okumpi, oba n'okozesa okusirika okwebuziba n'okoowoola bajjajjaabo ng'oli mu mutima gwo. Kati mu mutima gwo ne weebaza omwoyo gwo ogwokubiri omunafu ogwajja, osobole okubeera ng'osigaza ogugwo ogw'obuzaaliranwa bwo okuva mu source, okuva mu ntandikwa,
ogwebaza omulimu gwe gukoze n'olugendo lwe lukoze ki naye ogugambe nti kati njagala onveemu era osabe obuyambi okuva eri jjajjaffe Namuzinda agukukuulemu n'effumu lye oba n'ekyambe kye. Kati wamala then omusabe asiiringe oba azibe ekituli kyakutaddeko okubeera nga ajjamu omwoyo guno akisibe ye ajja kubeera gwe kasita omugamba ajja kubeera abyekolera akisibe ne divine stamp osobole okubeera nga weewala emyoyo maaso emirala okubeera nga giddamu okukozesa ekyombo kyo. Then womala okowoole amaanyi g'obutonzi agatudde mu kwagala gajje gayokyewo awo omwoyo ogwo ogwa omutendera ogwa wansi ogutasobola kubuuka wano gye gubadde gutudde gwokyewo. Then womala oyite amayengo ag'amakyusa gajjule mu bwakatonda bwo weewaawo, that is eri abo abali ewala n'ewaka. So osobola okukozesa ebyo wammanga ku ebyo bye mbagambye. Obubaka okuva eri bajjajjaffe mu bw'amayembe amazadde era amalungi nga bwayitiddwa oba bwamandiddwa mu bumu okuyita mu muganda waffe era katonda munnaffe amanyikiddwa nga Anna Albus. Mikwano gyaffe tubaagala nnyo n'okukirawo. Tubasaba musse ekikkoowe era mukkakkanire mu mazima gammwe agabatuddemu munda mu mmwe. Oyagala kwagala? Oyagala okubeera nga weeyagalira mu bulamu bwo? Londa okweyagalira mu bulamu obwo era obutonde, otonde ekyo ky'oyaayaanira okubeeramu. Oyagala okubeera nga owulira amaanyi g'obwakatonda agakuluŋŋamya munda mu ggwe? Era gakuyambe okubeera nga olondawo ebyo ebituufu, ebyo bye wategenderera kubeera ng'olonda mu lubereberye. Tumanyi nti nno temwagala kulwanyisa, temuyagala tetuyagala kulwana eri kukubibwa kwammwe okw'ekiyiso oba ebirwadde byammwe n'ebirala ebiri nga bwe bityo. Naye osobole okubeera nga otambulira mu kwagala. Teweetaaga kubeera nga obeera mu nnyombo oba mu kulaga nti nno ye ggwe mutuufu. Teweetaagisa kulaga butuufu bwo, naye ggwe nywerera ku ekyo ky'oba olonzeewo. Beera ng'oyogera kimu beera ng'oyogera kimu mu bulamu bwo obwakakati.
nti mpa olukusa okubeera ekyo kyendi era neewa olukusa okubeera nga ngoberera ssenga w'omutima gwange era mpa olukusa okulondawo amayengo ago aganyamba okubeera mu bulamu bwange. Mpa olukusa omwoyo omulungi ogw'Obwakatonda ogwo oguntuddemu okunfuula okubeera ekyo kyendi era kyennyina okuba. Njagala ekitangaala ekintuddemu era mpa olukusa ekitangaala okunnuŋŋamya, okunkuuma era okunkuuma n'okuntambuliza mu bulamu obweyagala munda mu nze era neewa olukusa okubeera ekyo kyendi. Tumanyi nti bangi muwulira nga eddembe lyammwe libaggiddwako era akaseera akamu mulaba nti obulamu bwammwe buliko obukwakkulizo bungi naddala ku ddaala eryokusatu. Naye ku ddaala eryokutaano ebintu bikyukamu kubanga awo obeera wa ddembe era osobola okukola ky'obeera oyagala. W'obeera ng'oli ku ddaala eryokusatu katubawe ekyokulabirako nti w'obeera ng'oli ku ddaala lyakusatu manya lyakutaano tebakuwa advice kukola kino kubanga oli ku lwakusatu. W'obeera nga toyagala kiyiso ky'abavampaya naye ng'oyagala kubeera ku mulimu osobola okulondawo n'osigala ku mulimu era n'obeera bulungi nga bw'oyagala era n'osalawo kubeera nga otambulira mu mayengo ago g'oyagala ku mutendera gw'okutaano. Era mu ngeri eno n'obeera ng'okontana n'ebyo bye babeera bakwagalizza. Naye ng'oli ku mutendera ogwokusatu kyawukana. Ku mutendera ogwokutaano waliwo ebyokulondako bingi ebyo by'oyagala okubeera nga oteekako omuzinzi mu mayengo go by'ofuna era by'ofuna mu bulamu bwo. Osobola okutondawo omulimu omuggya w'obeera ng'owulira nti endowooza yo n'empulira yo ekyuse mu kaseera ako. Osobola okubeera nga oli awo n'oteebereza ng'oli omu ku bantu abafuna omusaala ogwa waggulu oba abayongeddwa omusaala oba n'obeera ku mulimu ogwo gw'oyagala. Kino kibeera kyetaagisa omuntu okubeera nga ateeka akalimi k'Obwakatonda bwe mu mayengo ag'ebyo by'abeera ayagala. Kati w'obeera nga osazeewo okukubibwa empiso era osobola ggwe ng'oli ku mutendera ogw'okutaano okukiraba ng'ekitangaala era n'oteeka ebiruubirirwa byo era amayengo ago agawanirira ekikula kyo eky'Obwakatonda bwe obwa waggulu. Tebagamba kugenda kugikuba kubanga tonnaaba kutuuka ku mutendera gwa kutaano.
naye abasobola ne wabeera nga bakuba naye ng'osobola okubeera ng'omaintaininga vibrations eza waggulu kibeera kirungi yongera naye olina okukola extra work olina okukola extra work olina okubeera ng'okola regular cleaning ey'ekyombo kyo n'okubeera ng'okuumira amayengo go waggulu so tolina totya wekkiririzeemu kino kyetaagisa okubeera ng'olina okukkiriza n'obumalirivu okubeera nga weekuumira mu mayengo ago g'obeera oyagala era kino kiraga nti nno oba weetadde mu kifo ky'obeera oyagala era mu kino kikuyamba okubeera nga weeteeka mu mayengo ag'ebyo by'obeera oyagala mukadde ako oyagala okubeera nga okula okuva ku mutendero ogw'omutendero ogwokusatu okutuuka ku mutendero ogwokutaano ogw'eddembe omwoyo gwo gwagala okukula era omwoyo gwo gubeera gwagala okubeera nga gutuuka mu mayengo aga waggulu ag'eddembe buli w'okizuula buli w'okizuula ekyo otandika okufuna kyonna ky'obeera oyagala era n'otandika okubeera nga ofuna obulamu obweyagala era n'ofuna omulimu gw'oyagala era n'ofuna okutegeera mu ngeri n'ofuna okutegeera engeri yonna gy'oyagala otegeeremu mu bulamu bwo tubakubiriza buli kiseera okubeera nga mutambulira era mweyabya n'amazima gammwe nga musinziira mu kwagala mu ebyo bye muyaayaanira okuwulira temwetaagisa kubeera nga mulaga nti nno ye mmwe batuufu beera ekyo ky'oli era manya nti otuukiridde era manya nti oli mutukuvu era manya nti oli kitangaala ekyo ekyajja okuyambala omubiri gw'omwana w'omuntu kisobole okuyita mu bulamu buli kiseera weegambe ebigambo bino nti ndi kyendi ayamu ndi kyendi era nzikiriza kyendi era nzikiriza ebyo bye nzikiririzaamu n'empulira yange n'endaba yange ey'ebintu mu kaseera kano kino kikuyamba okubeera ng'osengejja obulamu bwo era we kibeera nga kiyamba okubeera nga weekuumira era kikuyamba okubeera nga osengejja amayengo agakuyamba okwekuumira mu ssanyu era ago agakukuumira mu ssanyu n'ogasigaza agatakukuumira mu ssanyu n'ogejjamu ebyo ebikadde by'oba olaba nga tebikola obyejjamu ate n'oyaniriza ebijja ndi ekyo kyendi era ndi kitangaala ekitaggwaawo ndi kwagala okutaggwaawo ndi bisuubiriza ebitaggwaawo ebyo ebiri mu kuyita mu mubiri gw'omwana w'omuntu ndi wa ddembe okubeera ekyo kyendi ojja kwewuunya w'onaateeka omuzinzi
wonaateeka omuzinzi mu bulamu bwo mu ngeri eyo ng'olina endaba ey'ekikula bwe kityo ey'okubeera nga olaba ebintu mu ngeri eyo ebeera ekutuddemu. Kigezeeko olunaku lumu. Era weeyigirize okubeera nga ekyo ky'obeera oyagala kibeera ekyo ky'obeera oyagala munda mu ggwe. Era weewulirize ng'ofuna okweddamu munda mu ggwe, self talk. Waliwo ebigambo bye bakozesezaawo sibitegedde. Buli w'oyagala tumanyi nti nno oyagala ebiseera bingi oyagala nnyo okubeera nga otegeerebwa. Ebiseera ebimu waliwo weesanga nga onyumya oba nga oyogera ne banno n'osanga nga waliwo akaseera k'obeera temukkiriziganyizza era n'olaba nga enjogerayo ejja mu bwongo bwo yeeyagala okulaga nti nno ye ggwe mutuufu. Tumanyi nti nno mwagala nnyo okubeera nga mulaga nti nno ye mmwe batuufu, naye si yeeyo engeri entuufu ey'okubeeramu era ey'okutambuzaamu obulamu bwo. Buli w'otuuka mu kaseera ako kola ekintu kino wammanga. Buli we weesanga mu kakunyizo bwe katyo ak'okulaga nti nno ye ggwe asinga, lekeraawo okwogera. Yogera eri ggwe kennyini nga weegamba nti kuno kusalawo kwange era kiryokke. Eno ndowooza yange era kiryokke. Era mu njogerayo osobola okugamba nti yeeyo enzikiriza yange oba kyekyo kye nnonzeeyo era kiryokke. Era osobola okugamba nti kiryokke nga newankubadde sikkiriza. Era osobola okugamba nti mmanyi ebituufu nze bye njagala era nekkiririza mu ebyo bye mba nnonzeewo ng'ebituufu mu bulamu bwange. Tumanyi nti nno tulinganga ababalaga nti nno tugonzezza nnyo ebintu naye ekituufu kyekyo. Beera mu bulamu bwo nga w'obeera oyagala. Gezaako okulaba nti otambuza obulamu mu ngeri ennyangu nga we kisoboka mu kifo ky'okubeera nga olaga abalala nti ye ggwe asinga era ekikyo kye kisinga, ng'oyomba n'abalala oba n'okuyomba eri ggwe kennyini. Abaagalwa, okulaga nti ye ggwe asinga
n'okuleetawo amaloboozi agakubagana kireeta obutali butebenkefu mu ggwe, naye ng'amaanyi amatuufu gava mu kusalawo okukkiriza ekyo ky'oli. Kkiriza okulondawo kwo. Bw'obeera nga toyagala binaavaamu, londa ebipya. Kkiriza enzikirizayo. Weebeera nga tekuleetera kufuna ssanyu, londa empya. Kkiriza buli kintu ng'osinziira munda mu ggwe mu kaseera ako. Ekyo kiba kimala era kibeera kyekyo, era obeera mutuufu kati ne mu kaseera ako, kubanga obutuufu bwo bubeera buyamba mu kukulaakulana kwo mu bwakatonda bwo. Osobola okubeera nga okukkiriza kwo olwaleero mu butuufu kikuyamba okubeera nga ate ofuna ekyokuddamu mu kaseera akaddako mu maaso go. Teweetaaga kubeera nga olaga nti nno ye ggwe mutuufu oba ekyo ky'oba olonzeewo kye kituufu oba enzikirizayo y'entuufu oba empuliraayo y'entuufu. Teweetaagisa kuyomba na mulala kulaga nti ye ggwe mutuufu. Abalala basobola okukwaŋŋanga naye babeereko n'ekisa. Bakikola lwa butamanya kubanga baba balaba nti tebali watebenkedde. Omuntu w'abeera ng'ayagala kuteekamu kirowoozo kye, mulage ekisa, kubanga babeera tebayagala kubanga babeera tebayina buvumu munda mu bo kwekkiririzaamu gwe ky'oba olina okukola todda mu kukaayana nabo, beera n'amazima go. Ensi yammwe, ensi yo teyatondebwa kubeeramu bya kukkiriza. Omubiri n'ebyo byonna by'olaba ku sseŋŋendo bikola mu ngeri y'amagero, okuviira ddala ku kataffaali, omuntu n'ebika by'abantu oba by'obutonzi, era bikkiriziganya mu ngeri nga we biri ne bibeera. Obutaffaali obukola omutima tebusobola kwefuula nti bwe butaffaali obukola eggumba. Empologoma tesobola kugamba nti nno esobola okudduka okusinga kiita, era ne kiita teddaawo kwewozaako eri empologoma nti yegisinga okudduka. Empologoma wejja nga badduka. Obutaffaali obukola omutima buweweevu, ate obutaffaali obukola eggumba bukakanyavu. Buli muntu yenna mu butonzi ayina enteekateeka ye,
era ayina ssenga w'omutima gwe munda mu ye, era ayina eddembe mu bwakatonda bwe, naawe oyina kyekimu na buli kinoomu. Tukusaba beera ekyo ky'oli nga bw'oyagala, era weewe olukusa okubeera ekyo ky'oli, omutukuvu, ow'ebbeeyi, ow'amaanyi, atudde ali mu bulamu naye nga mayengo ag'ekitangaala agajja okutambulira mu mubiri, era otambule obulamu bwo mu bwannamunigina mu nnonda oyo nga bw'oyagala, mu nzikirizayo, mu ndabayo ey'ebintu, kubanga otuukiridde nga bw'oli kati awo ne kaakati, era ne mu kaseera nga ogenda weeyubula mu ntegeerayo mu bwakatonda bwo. Katonda abawe omukisa. Tubaagala nnyo ffe bennyini, yeffe bajjajjammwe ab'amayembe amazadde era amalungi, tuli wamu nammwe. Obubaka obusembayo bwe buva eri jjajja waffe amanyikiddwa nga Mira, nga bwamandiddwa omuzzukulu we Varia Donna. Mbabuuzaako yenze jjajjammwe Mira, nva mu kakiiko akatwala sseŋŋendo ez'obucwezi era ntuula ne kakiiko akatwala sseŋŋendo akatwala maama wammwe Nattimba. Tulaba biki ebigenda mu maaso era tubalabirira, era yemmwe be tutaddeko omuzinzi gwaffe. Tutegeera obuzibu bw'amayengo ge muyitamu era ge mulimu akaseera kano. Kituufu ga butwa kubanga gatuddemu ebisoomoozebwa bingi ebitudde ku maama wammwe Nattimba akaseera kano. Naye twetegereza embeera nga bw'etambula, kubanga ddala amayengo gano butwa eri obulamu bwammwe. Obutwa obusinga okuleeta obutali butebenkevu bwe butwa obuva mu kutya, amayengo agava mu kutya. Okutya kuleetera omuntu okukola ensalawo etandibadde nnungi ku lw'obulungi bwa buli kinoomu. Tubawa ekitiibwa era tutegeera engeri gye mulondawo mu kaseera kano, naye tusaba mwenna Bakatonda abatudde mu bantu mulowooze era mukkakkanye engeri gye muyimusaamu okutya kwammwe, era muleme kukkiriza kutya kubeera nga kuvaako okusalawo kwammwe.